akayimba kakwate simu Winnie Noaji and Free Boy ngaba kamati ho mtakubini sachingi abakansa last time ndoza mukalabe kentandikideko nenga bikono babu zako timukulikaye mu weekend ya kutotetia weekend ya badetia mbanyingitawo Miss Kavyo ABS TV Gloria Nakazi nanyini masoro nyikabina omamba eyasituka omubwati ku ABS TV nenga buli bulungi mbuza ku mikwano gyange mwenna abagala Gloria Nakazi abagamba tibanaiza Gloria obatanatuuka sikola ki sikyusa kalimi kange atala ngoyagala nyo ABS TV nga togivaako totingiddewo ne Muzeyi Mayanja as a producer wali nnyo emabega wa kamera tulinawo mwana muwala Angel emabega wa kamera ne Gloria emabega wa kamera webali nnyo bakikwasaganya wali kino Irene ne Shafiki be bali mu control room nenga mikwano gyange abantu be matuga mugamba mutya abantu be nakwero mbabuuzako mwebale kunjagala mwebale kwagala ABS TV abantu be nakifuma mugamba mutya abantu be mbarara muli bulungi nabuli amu gyasinzirayo nakulaba ABS TV nti mukwano kubuuzizaako big up to you guys mwamusinga kyakabi nnyo naye nga mikwano olunaku lwaleero tulina omulamwa gugamba gutya omulamwa gwa leero nga tonampeereza kusaba buyimba osookana mulamwa ku 0753601434 ne tubeera nga tukikwasaganya bayina tuyisewo n'obuyimba wo obw'enjawulo akayimba ka Eddie Kenzo siwalayi mbiro kwatawo kabaweerezaako mwena mikwano nkaweereza ku Precious nantaba nkakuweerezaako Pamela kuweerezaako Nakazi then Pavini Irene Daddy Pamela mwenati mbagala nnyo mwebale kikwasaganyaawo ku enakwelo bannange nti mbagala nnyo banaye tulina obuyimba bungi olunaku lwaleero tulina omulamwa gugamba gutya ono yali mukyala bawe namuleka in this quarantine ebiseera ebyo babakwatidde nga tekyali motoka etambula mu karantini ne bamukwatirayo mu karantini yalekawo omukyala we waka naye nga bambi omukyala ono balina family friend yali mwami omwami oyo nabeera nga jange waka nga bwobimanyi nga mukyala mukwano gwaki gwa mwami naye lwali olwo ng'omwami akola ki nga yeedibaga omukazi nga amurepinga nanga omukyala yagenda olaba emyezi giyitawo takola ki tafuna lubuto nga atandika kulaba symptoms ezaki ez'olubuto naye kakati omukyala ono yageza okwezula nga ali lubuto lwa myezi 3 those 3 months nga olubuto lwo lwoli the rapist omwami amuleka tali lubuto okitegeera naye kati omukyala omwami yakomyewo yeebuuza amugambe nti munnange muganda mukwano gwe yankwata nankola olubuto oba abireka abisirikire omwana ankole ki amusirikira abeere wa mwami gwolabye ota ojja kuba nga otusindikira SMS oba ojja kutusindikira voice note ku 0753601434 obeera gwe nga gwe bakwata oba nga gwe wakwata gwolaba kiddawa ojja n'ogamba baawo oba obisirikira n'ogamba mu butuufu ensobi yali yange naye kankole ki kansirike nzaale omwana bwe nagamba omwami munaatabuka munaakola ki gwe wennyini ojja tutubulira ki kyolina okola ki kyewandibadde okola nga gwe omugamba tomugamba SMS zammwe nga bwenzirinda so konsanda bulirawo akayimba ate tayawadde I was touching akayimba kagundi mpaka ka Vivian aka Haji wa Haji hajati wa Haji nkaweereza kuba hajati mwena mikwano single mothers mwena nkabaweerezaako abakyala abalungi abamanya okulabirira abaana bammwe nti ni mwana wa Haji ate Sherry Taylor ogamba ota mukwano nga kamanti kwalinyo Facebook alaba streaming live Caroligan kubuzizaako nakatwa Winfred Matovu ogamba otya Hajati Shamiliz mukwano mwena ba streaming live nti mbabuzizaako nnyo mwebale kikwasaganya mwebale kwagala ABS TV mwebale kwagala Gloria kyakabi nnyo nababuusiza ekibuuzo kyange mukwano ndowooza mwakitegedde nenkubuuza nti gwe bwobeera gwe okolota mukwano ogenze omwami we yakulekawo myezi 3 naye mukwano gwe najja nakurepinga ogenda okwekanga ng'ofunye olubuto lw'oyo ani mukwano gwa bawe agenda okudda nga wafuna dde olubuto okola otya bawe omugamba oba obireka ojja kubeera nga either abasobola okuba essimu Hamza nkubuuzizaako Hamza Sempe ogamba otya mu USA nti kyakabi nnyo webale kikwasaganya omukubi w'eŋŋumi nkubuuzizaako nti webale kwagala Gloria Musigire nkubuuzizaako nnyo webale kubeerako osobola okuba essimu n'obeera nga ombuulira ekibuuzo kyange hello okola otya omwami omugamba munnange otaliwo byajja bubi
netufunamu ekikangabwa mukwano gwo najala nkola olubuto okola ota mukwano omubuulira oba obireka omukola osobola okukonako ku namba ejola wa screen 0753601434 mami kyebaleko nze nkigamba I'm called Faust okigambe ki mukwano musajja ajja kulekawo olwokuba omugamba ki is not a chi oba asobola okukulabirira n'akubeezaawo the whole day n'akulabirira emyaka gyonna gy'obeera naye nga yakulabirira so bambi omuwanga ku respect so hello toliha waki mami kale nyama naye gyebaleko ogamba otabaawo omugamba oba tomugamba ndaba oli mukyala kubuuzizza birala njagala kati abali ku mulamwa mukwano saba oluyimba tosooka kusaba luyimba nga tosoosenze musisi salimwe kawempe embogo oyo omukyala bwenzi teri musajja akuwa mbuteri musajja akuwa bintu bya bwereere abakyala baagala okukuula abasajja agume banaye tokitegedde mukwano tetugambye nti yamuwanga ebintu wabula yajjanga yamurepinga burepinzi so sigala nti yamulyanga sente ze he was just a friend ku baawe yali mukwano gwa baawe bwe yagenda esafari nalekawo mukyala we katono mukwano gwe naye yambisa that chance okubeera nti amurepinga so tokitegedde mukwano hello wangi maama naye yogera nnyo kale dia nawe webale gibeerako kadidi wakomyewo kadidi wakomyewo naye ngaekibuuzo kyange okitegedde kadidi olina tv kiddemu kadidi akisirikire oba osanga kyali kyamunyumira n'abeera ng'abyesirikira ng'agamba atya kadidi jjukira bye nagamba kale bami naye osobola osaba yakalalawo akandi okumpi baby de wrong number manaye mukazi gwe banaye simanyi wrong number kale katulabe hello siwafuka wrong number wanjidia kale sebo naye gyebaleko wabeera mukyalawo okola otya bannange isabirye gyebaleko muna ngoba ntya ngobayo kati kyeŋŋamba isabirye oba weetaaga mukyalawo okimuwuliramu oba kiri abisirikira n'abisirikira n'abimma amazzi abisirikira omwana n'amuzaala nga si wo ng'okimanyi naye ng'ali mu makaago kyakabi kale mukwano beera bulungi anyway twakugamba nti abadanoba with me the Miss Carvi glorenakazi abadano batuula wetukola ki tusabukula obuyimba obupya obw'abayimbi tusabukula bananga abayimbi abaleyo tekiwagana kuleeta nnyimba zammwe tusabukula mutulina stage esabukula wano akayimba njagala nsabukula akayimba kamwana munezi Stephen Sekajugo ng'agamba nti yes tereza ntongo ng'agamba nti ntongo let's see this video mikwano tulabe abaana baleeta ebintu ebirungi abaana bayimba ekibanda ekirungi abaana bakola ebintu ebirungi so kola vidiyo nga zino kuba evidiyo eyo tugyetegereze simpozi yabadde agamba ki tebyansala nga tebyakusala mukwano akayimba ko kakuweereza nga gwogamba mubutuufu wenagwaye right number
naye tumala tugenda kukayimba kamwana mwala kemisera omponyeza munange ebiseera ebyo ng'ali mulaavu but things change wetegereza ani gw'oli naye muzeyi mayanja si byange muzeyi mayanja agambye yoyo gwe bakuba emiggo yes naye nga teri laavu mujja laba wano mujja byogera mulabe wano enjogeremu bbiri nga baddiŋŋanya nga bali bati atandise bebi banange zasirina yadda malala njagala nga talabalaba omwana anoonya ki maneje waluna yadduseeyo togumiranga miggo abakyala baguma ogumirangako ku miggo bannaayo olw'olumu okitegeera naye nga bikwano akayimba ko twabagambe nti osindika SMS yo ku 0753601434 Camera Vel Trixe mukwano ogamba otya agambe tie the queen herself big Gloria hey drop me na chuka by Shiba I let it go to you my family and my love. Who is your love dear? Camila mukwano kwagala nnyo okuva eyo Oman. Is it Oman? Oli ludawa dear? Oli Dubai? Osinzirawa webale kuba kyeyo mbuye timu ani timu tukuba kyeyo kubuzizaako nakachwa Winfred agamba ati good evening baby Gloria ogamba otyamu nakachwa Winfred agamba ati yali alina okugamba omwami Wenga kyakabaawo era amugambe nga bukyali nga tebinnayonooneka sweet mpaya akayimba ka Aizon T kewayita kakeya oba I love you nga nako ka Aizon T webalanye mukwano agambye nti amugambe nga tebinnayonooneka kuba ebinayonooneka ajja kunoonya waali ettooke okitegeera ono ebiti n'abisubi nkubuuzizaako kwali nnyo streaming live astabeka Chris Evans Lawrence Masembe ono ye Helen Kasemereire Bana bano wa streaming live sweet thank you for the show nze kumulamwa ogwo sirikawo busirisi and please drop me but single mothers from Jemima namatova konjaka kulekerayo mukwano era kanoonye mwana mulenzi akayimba ka basingle mothers mwe nanja kabalekerayo akayimba ako ocho Peter ogamba otyagamye ti mwaka akayimba ka Nubian Lee Harika ni nkubuuzizaako Morena Prose nkubuuzizaako nyonyonyonyo Hajati Shamilize Musa ogamba tikwani nnyo streaming live Nabuyonjo Christine Ronze Pro gamba otya banange habuza sempewo nawe ntikuoli nnyo webale kikwasaganya mu USA kale mukwano webale gibeerako nze sirina kyeŋŋamba nti sirina yatambula sokompa akayimba ze mala okwemalako stress nakowe ebizibu abasajja bakalakata amigo bakola biti naye gwe njagala obeere nga tobirabawo weerabirire nga gwe omukyala weefeeko obeere nga bye tokyayagala kumanya naddala nga ndi wano bijje luvannyuma naye nga si kati wamaaso kompa akayimba olati wabona eshafika okikoze pozibudde mbadde nkyagukuba tomama oba nkukube gundi akapera tomama tisembeno naye nga mukwano akadeko kake katulira empinga Monday to Thursday nga tukikuba tukisambagala namisinga nkubuuzizaako namisinga ogamba otya webale gibeerako EBS TV naye nga Monday to Thursday wetukikola wemera Miss Kavi omukyala akumalako stress nanyini maaso nanyini kabina nanyini hipsi byonna twola tugende takazi Gloria mumamba ate nga yakola ki ate nga yasituka tubadde muzeyi mayanja akibadde nga akikwasaganya Angel abaddewo emabega wa kamera then Gloria naye abaddewo nga akikwasaganya mwena mikwano abagibaddeko big up to you guys ate Shafiki abadde mu control room ne Irene nga nabo banyiga ku mapeesa gaabwe ate Shafiki sagala kunziba mmalirayo akayimba akonve wano sagala kubba bantu njagala ngene nga sikyalina ka stress konna Telelilelelelilo, oh, oh, oh.